Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 Parliament ya Uganda okuyita mu babaka yavaayo n'eyisa ekiteeso eky'okuteerawo bannayuganda bonna obujjanjabi bw'obwereere newankubadde Ssaabaminisita wa gavumenti Right Honourable Robinah Nabbanja yasaba ekiteeso kino kigira kituuzibwa olw'ebbula ly'ensimbi. Wabula ekya pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump okukatema nga bwe yali atadde ekkomo ku buyambi obuyingira mu ggwanga. Kino kiwaliriza ab'ebibiina by'obwannakyewa okulabikako mu kakiiko ka palamenti ak'ebyobulamu okubaako ebintu eby'enjawulo byekakubaganyako ebirowoozo. Robert Mufiti okuva mu kitongole ki Coalition for Health Promotion and Social Development HEP ng'ayita mu lutuula lwe lumu akubiriza gavumenti okwongera ku basawo okusomesa abantu obulungi obuli mu kweteekerateekera awamu ne gavumenti okutandika okujjanjaba abantu ku bwereere. Amalwaliro ligwamu naye ng'ate mulimu amadagala agoonooneka nga gali mu sitooku. So tubadde tuteesa gavumenti egezeeko okukolagana n'ebitongole byayo bipulaninge bulungi tuleme kubeera n'ebbula eri amadagala mu malwaliro. Kituufu eddagala erimu weeriri naye ate amadagala agamu ageetaagisibwa buli lunaku. Honorable Kamala Nicholas asinzidde wano naye n'ategeeza nti abantu bangi bwe batafuna kumanyisibwa kumala ku nsonga ya kweteekerateekera mu bulamu bwabwe. Nkuleetedde insurance nga tannalwala tayinza kukitegeera. So tulina okusomesa abantu baffe naye ekisingayo tulabe tuleeta etteeka olabe insurance ya Uganda eri ku 2%, eye Tanzania eri ku 50%, eye Rwanda eri ku 80%, eye Kenya eri ku 50% n'okusobamu naye yaffe eri ku 2%. Twagala tuyise etteeka eno community health insurance, national health insurance bill libeere mu tteeka. Ono awadde ekyokulabirako eky'abantu b'omu kitundu kyakiikirira bw'ategeeza nga bangi bwe batasobola kuganyula mu buweereza obuleetebwa gavumenti newankubadde obumu bubeera bwa bwereere. Lwakuba omuntu alowooza nti bw'aba mulwadde ekiseera ekyo aba yeetaaga community health insurance ateekemu kasente mu kibiina, kati bw'ateekamu kasente ku kibiina awone akiveemu. Kati abantu tebategeera nti community health insurance abantu bangi bajja ne bafuna kasente katonotono ne bateeka mu basket. Kati bwe bateeka mu basket omuntu bw'aba alwadde mu community eyo ne bajjayo kasente ako mu basket. Omubaka Dr. Didi Boka George naye ateesezza bw'ati ku nsonga eno. Government bill is right now at the level of cabinet and it's been there for the last 3-4 years now, and given the time available we may not be able to receive, process, pass it and make it available for Ugandans as an alternative source of funding the health sector. Ndagire Don Trisha yakusakidde emboozi eno Lwagugudde TV.